ekisuubizo kya Katonda ne bwe kiba kinene kwenkana ki? Byonna bisinziira ku ndaba gy'olabamu ebintu. Era bw'ofukamira okusaba mu kiseera kino ng'osaba ng'olina ky'osabirira, oteekwa okufuba okulaba nti endowooza yo n'endaba ye ey'ebintu neeteefuteefu okwaŋŋanga okuddibwamu kw'essaala yo. Nti abantu bangi basobola okusaba ne basaba ebirungi, wabula ne batuuka ekiseera ng'ekyokukola newankubadde bakitegedde tebalina maanyi na kusalawo kubasobozesa kukola ekyo. Kyenva nkugamba nti olwaleero programs zino tuzikola, abantu baziwulira, kubanga bw'otunuulira abajjumbira okusindika obubaka, ababuuza ebibuuzo, olabanga ddala abantu bangi, naye ekibuuzo kiri kimu, obulamu bwabwe bukyuka. Nti newankubadde waliyo abamu abaziwulira era nga buli ku makya abeerako, wabula obulamu bwe tebunnakyuka era tebukyuka, kubanga newankubadde ofunye okutegeera, bw'obanga tonnakyusa bwongo bwo nandabayo ya bintu mu nsi, osobole okutandika okuteeka ekyo ky'olabye mu nkola, otandike okutambula, tolina ky'osobola kukyusa mu bulamu bwo. Okufuuka ky'oli, okufuuka ky'oyagala okubeera, tekikwetaagisa kubanga ofunye bingi nnyo mu nsi. N'okukwata ku bulamu bw'abantu abalala tekikwetaagisa kubanga ofunye bingi nnyo mu nsi. Kikwetaagisa ebintu biringa bibiri. Okusooka ng'otegedde ky'oli, ekyokusatu ng'oli mweteefuteefu okukiteeka mu nkola. Teriiyo muntu Katonda gwe yayita kuweereza nga yalina obusobozi, okuggyako nga ddala ebyawandiikibwa temubisoma, muli bannono. Naye bwe muba mubisoma, teriiyo Katonda gwe yayita nga mu kiseera ekyo alina ebyetaagisa okusobola okuteeka mu nkola ekyo kye yali amuyitidde. Kyetuva twayawula nti omuntu abeeramu obwongo n'omwoyo, nti obwongo bukkiririza mu kiriwo, omwoyo gukkiririza mu mazima. Nti newankubadde ekituufu ndi mu studio za CBS 88.8, naye amazima gali nti ngenda kufuluma nveewo. Ekitegeeza ebituufu bikyuka. Kati abantu bonna be yayita yasinziiranga ku mazima agabalimu, teyasinziiranga ku busobozi bwabwe, yasinziiranga ku mazima agabalimu. Naawe oteekwa okwaŋŋanga okutyako okuleetebwa ebituufu ebikwetoolodde, osobole okugenda okugoberera amazima. Teri muntu asobola kugoberera mazima oba eddoboozi eryo erimulimu okutuusa nga akkiriza n'afuna okukkiriza okw'amaanyi, n'akkiririza mu kukkiriza kwe, n'ava mu kutya n'agoberera eddoboozi eryo erimutumye okukola.